Ebitundu ebisinze okukosebwa mulimu Kyanzuki, Kanyaruboga ne Bulembya nga bino byonna biri mu kibuga ky'e Kasese municipality. Kakati guno omulundi gwa kusatu nga amataba galumba ebitundu bino okuva mu 2013 mwe gattira abantu n'okwonoona emmere n'ebintu ebiwerako. Omugga Mwamba oguyita ku njegoyego z'ekibuga ky'e Kasese gubooze olw'amazzi ne gabulwawo okuyita ne galyoka ganjala wonna mu bitundu eby'emiriraano. Mu kiseera kino amayumba g'abantu, ennimiro n'enguudo byonna bisigadde mu mbeera mbi ddala. Meeya wa Kasese Municipality Godfrey Kabyanga bw'akyasabye ab'obuyinza okwanguwa okuleeta obuyambi okuteesa embeera nga tennaba kusajjuka. Ono era akubidde abantu abasula okumpi n'omugga Mwamba omulanga okusenguka amangu ddala okutuusa ng'embeera ezze mu nteeko. Exactly 1 year since last year, because last year we had the floods on 8th May, today is 7th May, so it's exactly 1 year. This is because of climatic change and other issues like not retraining the river. We have appealed several times and we look forward that the government will come in and help us to retrain the river. We are lucky that every time it floods during the day. I think if it floods during the night it will be disastrous. Right now in Chanjuchi, the upper areas of the municipality, some houses again have been evacuated. Ye project manager wa Tibet Hima nga bano be bakola ku nguudo mu kitundu kye Kirembe Alex Kwatambola agamba weetagisawo obuyambi obw'amangu ddala okusobola okulongoosa omugga guno amazzi gafune we gatambulira nga tegoonoonye bintu by'abantu n'okutaataaganya obulamu.